Chekkiriza tugende ku kibuuzo ekisooka. Ono mukulu Kasoma Kasim ali asinzira Wakiso agamba Shekhe yagamba Mungu yakolimira omuntu awa riba agiwandiika agijulira n'oyo agifuna. Abasiraamu abakola mu banka za kuno bakole batya emirimu bagisuulewo kuba buli muteeko gw'abakolimirwa bagwamu era riba yebasasula bakole batya. Ensonga y'okukola mu banka eya riba waliwo abagaanira ddala kugikolamu titekolwamu kuba oba oyambye ku kikyamu. Ekirala ne mubaamu ebikolwa ebya riba bikolwa nga tokoze eki tobiwakanyiza nga bigenda mu maaso. Ne bagamba buli yenna kigambo ekirina akakwate n'okukola mu riba tekikola ki tekikkirizibwa. Abo nno bangi nnyo bagamba bwe batyo, naye Rijaan enkiiko ezimu ng'eyalukiiko lw'abamanyi olw'e Kuwait bwe lwatuula ekigambo kyalwo kyalinga kyekiri awula kyekisingako kubanga omwo mwennyini muyingiramu amasala ag'okutereka mu banka eya riba. Abaffe tuterekeyo oba tetuterekayo naye nga darura ze ziriwo zonna za riba. Ate bw'otaaterekeyo ojja kwereetera obuki obulabe. Kati eyo tujja giyita darura. faman ibturra ghayra baghin wala aad fala ithma alayhi. bw'owalirizibwa ghayra baghin wala aad togenderedde buli azaamaanya wadde okusukka amateeka ga Allah tobeera ki tolina musango. Daruraati tubiihu almahdhuraat. Ebintu bya darura bw'oba n'obuwaze ebintu ebyaganibwa bikola ki bikukkirizibwa. N'olwekyo abantu tetujja kuga nti mubeere mu mayumba gammwe naddala mu kiseera kino abantu bakutta olw'emitwalo ameka 2 gakussa. Omwana omu yanyumiza yali anvuga ku booda tiyatunda amataffaali emitwalo aga ne bamulaba ng'azifunye naye aba agenda bw'ati awaka nga waliwo amuteesi n'amukuba ettaffaali ku mutwe n'agwa eri teyaddamu kutegeera naye Allah naye nga gaali mitwalo ameka 5. Buzibu abaana bangi nnyo bawulidde abaagala okutta bakitaabwe kubanga balina ssente mu nnyumba. Bw'abanga omwana yayagala okukola ki gwe weezaalira oli ategeere nti olina obukadde 2 mu nnyumba, obukadde 3, obukadde amanye nti watunze ekibanja eka 10 wafunye obukadde 10 abantu b'okukyalo hatta mu byalo ebimu n'obeeraawo ng'oli nabo ne bakulaba nga muno mulimu ak'eddoola 10 saawa eyo olaba nga bakoze eki bakyuse batabuse. Kati ensi gye tulimu olaba ne banks zennyini mubaamu abateezaawo abavaayo mu banka. Kati eddarura weeri bantu batereke ssente mu banka. Ekyokubiri kyekyokutereka mu banka ekyokukola mu banka ekibuuziddwa. Omulimu ogulina akakwate butereevu ku riba gwo tegukola ki tegukkirizibwa. Ngaki gw'ogibala gwakola endagaano gw'ozikwata n'okola ki oba gudde butereevu wenyigidde butereevu mu akilu riba wa mukilahu wa shahidaihi. Katonda yakolimira alya riba
n'agiwaayo agijulira agiwandiika n'agikola ki n'agijulira era hadisi eraga nti bonna bali mu ttuluba lyerimu. Kati ekyo tulina okukimanya ne wabaawo ali mu riba ali mu banka naye nga waali tewali mirimu mirala akola mu ssente naye tali mu dipatimenti eyo ezikwata kati nga abawandiika ceeke abo gye bali. Waliwo mu banka omwo tulabamu abawandiika akawunti abapya, tulabamu ababeera ku ki reception abakwale barecevinga ssente nga gwe tolina kakwate konna ku riba gwe tukugamba ekyo tekirina buzibu tekirina buzibu kubanga already gwe toli mu department yaki ya riba. Ekyokusatu gwe mulimu nga gwo gukkirizibwa nga teguli kuki tegulina kakwate konna naye nga gwo asulul amal jais ng'omulimu gwo nga gukola ki gukkirizibwa nga okuwandiika okwera mu banka okusiimuula okuuma ku geeti okukola ki kuvuga emmotoka nga ogwo omulimu nga gwo gukola ki era tegulina kakwate kuki ku riba. Kati ogwo tolina buzibu kugukola. Bwe bati abalagina ya shariya kakiiko ka sharia mu Kuwait bwe kaalamula ku nsonga eyo nendaba nga ekigambo ekyo kyekiri akrab insha Allah okusinga abagamba nedda okugaanira ddala oba okukiteera ddala kuba mubaamu mulimu gute vaayo mulimako abantu naddala mu kiseera kino ekizibu ennyo ekyaki ekyemirimu abantu tegirabika bagweredde bweru banoonya mirimu abasajja abadiguli ne babasiimuuza buttooyi bukki nga bali bweru